ezimu gino gye bateekako eddagala ne bagusibira babasamize bagusibira mu kaleku bagusibira mu ngoma bagukasuka ku lusozi bagusibira wa nosanga babangamba nti waliwo ne yaraba Moses Vedi Kenya nga ali mu kulima kakati enkumbi agikubasi ayina akalevu nange agiteeka wano n'agenda alime ne ŋŋamba lwaki eyo gwe balimira era akeera ku makya n'akwata enkumbi n'agenda okulima bye bamulimira tebiggwa libalizo wakana naye abantu baliyo balima basobola okuba nga bakugjeeko n'oba ng'omulalu n'olima neera n'obijjukira nti walimye naye riyo eri eddagala gyeriri eddogo gyeriri tewali muntu alimisa muntu ng'amaze kufa ne bamutwala n'alima tekisoboka sokoleke nga badde yeebase ngenze kwebakamu nezuuka nga nina obulimiro tekisoboka limaliza Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano kula Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Kuland Star Hotel wetusinzidde leero Hotel Sema Hotel gaggadde gwani ayagala okuwummulamu ayagala luvo kwaya ayagala okuba pate ayagala okulya kamera akalungi ate ne weewala Maland Star Makindi opposite Papa's Sport ogisanga akamere baweyita bajjudde omuwendo wobasanga okuvira ddala ku gate yaffe Kuland Star basikali beba na kamera kayinedde kende wano kugamba olugo kuyingira ku gate buli gwosanga mugandawo mwannyoko kugamba kiri beyond business Land Star gwe mwana Katonda ali eyo ave emitala w'amayanja jangu awo ekyo tukulindiridde gaggadde kubali abawoza parking at your own risk oba bategeeza nange simanyi naye bano parking bagirina woteeke emmotoka kale jangu ku Land Star buli kintu kibenga bw'okibaze amanya bampira metanikira Bongo ba Remat Sam MR Live kwe tuli tukomyewo n'olwaleero mukama mulungi wa kitiibwa wa ttendo oyo yatukwasa ensi yaffe era n'agituuma Pearl of Africa. Abamu balowooza nti omuzungu oli eyagituuma nedda Katonda gwe yakozesa okutegeeza abaliwo abaliddawo n'abo abalijja tirino kkula lya Afrika. Ate kkula lya Afrika kitegeeza nti kkula lya nsi yonna. Kale gwani aragajjalira ensi yo, gwani ataba wavunaanyizibwa mu nsi yo, Katonda gye yatuwa empitirivu bweti ate n'ogyefuliramu mawale masapatu magatto maani awo omulala omuntu atalina buvunaanyizibwa beera wavunaanyizibwa naye okusingira ddala beera kyakulabirako eri emiti emito kitandikira ku mwana muto ne kibuna ensi yonna. Omwana omuto bw'otaba kyakulabirako kirungi gyali olwo nno oba otuwaddeyo tuba na ggwanga pya lyankya. Kale nno weeyise bulungi eri omwana omuto. T-shirt yeno every child matters. Every child matters. Buli mwana yenna bale manyo yagala naffe tukiddemu. Naye so kiddamu. Every child matters. Kyobadde oyagala nga nange nziramu kyogamba. So omwana omuto tomutunza mu mbuga za sitaani, omwana omuto tomukotogera, omwana omuto gwozadde ne gwotazaala mulekere bambi eddembe lyakule. Totwala childhood ye yenna gifula kitagasa, gifula biroto bya ntiisa. Bw'oggula olutalo ku mwana omuto oba olugudde straight ku Katonda. Baganda bafa batuma wano bakama bange yaba Charity Foundation tuli mukuzimbira baana ba ku luguudo somero Kamengo. Bwana tugenda bujja ku luguudo obusitaani bwe yali ataddemu ensekezo okwenyinyaza, ensekezo okwesittala, ensekezo obutaba bwa buvunaanyizibwa. Sitaani bwe yali agaluzimbamu ebimenke munda mu bbo tubujjayo bonna tubutwale Kamengo kimu buteekerateekera ekifo kyaffe. Laba Charity Foundation tetuli wano kusabiriza, tetwajja kuwandikira abazungu mabaluwa tugamba tutya. Tukola art
gwa ayina art kusiganga bwoli ayina compound design nga compound yo tukola obutebe bwo mu compound yo ina hotel ina nju tubikusiige tubi dressing ne art pieces zazo okubeza omuwendo kakati faawe tuyita twajja okudibya enkola eri eyasookawo ey'abantu nti bacherupe balina okumala ensonga zaffe kibwa ekyali kya bulimba obwo bulimba abazungu nabo bantu nga ffe ate kiri ku record nti omuntu oyo akuwa atwala buli mukisa gwo kale nawe omwana wa kintu n'omwana wa Nambikiriza nti nawe osobola okuwa omwana w'ensi yo kitandikira kuffe kale yimirira naffe tumenyewo omuzoogwo era kiri ku record nti Rabongo Charity Foundation tuzimbye essomero tuguze ekifo nga tuwandikirako muzungu n'omubbaluwa wabula kigenda mu record zeggulu ti fe foundation egende soko donatingira abazungu twagala tujja wano container affe esooka nga tukola craft waffe tugenza donatingira machachi geeyo Bible zino simanya bukava bwa Bible tubawe simanya gundi za kwaya engoye za kwaya tubawe na wali atugoberera obo inayo chachi y'abazungu eri eyo oso tugamba nti ne dawro chachi yange tolina ngoye za kwaya naye ebintu esolo okubifuna bwe kinebwe tubawe twagala tuzeewo ekisa ky'omuddugavu n'ekitiibwa kye nga ffe basaale mu ekyo kale nkomyewo ne dimaliza nsonyiwa mbadde nkulinnye ku ngatto obuyinza obulina onkubye engatto eduula bagirageko mu kamera tebagiraga bagirageko bajja abantu bo bagamba ekituufu bagirageko mu kamera kepanka nsajja nkubye musonfu bajja gamba kepanka keeraga zino zennyini kasokisi keeko sajja ndi muyonjo nno toli muyonjo oli mata byawukana abantu babuuzeeko amanya yenze omuyimbi wo Dimaliza Angelo Oga mutabani wa Sikola mulya nnimire mpala n'obwavu n'abatanjagaliza mutabani wa Sikola mulya nnimire palana obwavu n'abatanjagaliza waliwo bakwita kalisimati naye agamanya nga makadde batuyiyizeyo amapya tunaabanga mu ebyo ne bagamba kifo gye kikuguddeko mumukisa gumukisa ne bagamba lisi kalisimati nga nti oli kalisimati yennyini ne mbaga wayi kiba batuyiyizeyo ebigambo ebipya bannaye tunaabeeramu ebyo bikadde bakalisimati baavadde naffe batuyiyizeyo ebipya weewaawo onkubye ebikomo nga bulijjo byamajojo saawukana nabyo ogasse Silver mu Jamaica oli wano waggulu Silver olunaavaawo nga golodi oli wa muwendo era kati wano weweesuula omuntu asobola okubukawo n'obukadde ng'obwo eno Silver yokka ya busatu Sikola neggunze weggunze owaayi mawano omanyi gwomu ku bakugu b'ennina bwe mba n'ebintu ebintabuseeko gwomu ku bakugu b'ennina Sikola olina essabo ogenda okukuba ensansi togenda kusamira okusamira nsamira mu nsozi Bayibuli etugamba Katonda tali mu kyaki ali mu nsozi ogenda n'osamira ngendayo tolina ssabo essabiro kyekifaawo ngenda ne musaba olina essabiro mu nju yo essabiro mu nju ngenda mu nsozi wesibe irizi lubo okyamwina mu kiwato lubo waye ntambula naye abantu bamulageeko irizi gibalageeko balageeko kati nedda ye tannaba kumpa bubaka galuli wa mundaga nti gwe ng'omu naye tannampa bubaka nti abantu njagala obandage kale balage ku kifundukwa bayinza okukina sitambula na bintu binene abantu bamanyi nti ebyo ebintu oba amayembe oba eddagala lyonna olina okutambula n'ebyo ebintu nga bingi kantu kaba katono nnyo naye nga kalimu buli kimu kaba kati naye nga kabulabe okepankirako oba owedde n'oba munene ng'olinga bba kazito wakaniranga tani yandibooto ate nandirinnye ku lyato senga banze nditya naye olw'okuba mba mulina siina wentya walirinnyeeko kugamba oli musamize fuluku mu bufunze tewejjusa kuba musamize anti obusamize ddiini buli muntu Katonda yamuwa obuwangwa bwe mwayita okumutuukako kati mwe muli basamize kati ffe tuli basamize eddiini yo ya busamize ekabindi okanywa emindi si bwe busamize emindi kyakunywa ng'omuyaye bwanywa enjagaye nga bwali amayirungi ge kakati emindi kiba kyeyagalire n'onywamu okimanyi abalaalo banywa emindi aba alunda enteye ng'ali ku kamindi ke ataddemu kattaaba yaba tasamira wabula kakunywake ng'oli bwanywa sigala kati abasamize abatuufu emindi bagimanyi nti aba asanyusa oluusi emisambwa n'ayagala anywe kubanga
kugamba ke kawoowa kalungi eri emiki nga bw'oteeka akabaani era nako kanyuma kati nze nsobola okuba nga siginywa tekitegeeza nti siri musamize. Okay. Owaayi abantu abateeka eddagala ku mirambo oli n'ateeka eddagala ku mulambo asiba omuzimu wali okiwuliddeko omufu n'afa ne bamuteeka eddagala emitwetwe kati nga recent no Paulo Kafeero bamuteeka wano ne bamuteeka mu gita ne bamuteeka buli wamu ne mu bitundu by'ekisajja byonna ne bateekawo eddagala baloga muzimu butadda ku nsi kugoberera byabo. Otegeera otya nti no kye kigenderero anti bwe mpulize mpulira bamusiba omuzimu bagusiba tokamya bintu ati nange mba njagala onvuge nga si sipiidi kubanga bondaga nti obimanyi nange mbuuza bwenkuze mpulira bwokoze owulira saabasamize kakati mulya nnimire neba omuzimu okuba bagusiba bagusibira bagusibirawa oba bagusibira ki bagusibira ki tukuze tubiwulira bamusiba aleme kwogera bamutta bamusiba aleme kulondora baana be na maali ye omanyi ki wabanga baditeekayo ate kwogera bamutta tulambulire so kakati eddagala eryo lya mirundi mingi era musobola oddijjayo ng'omulambo ngaawo baakola ne badijjayo naye ng'oluusi kyali kitaasa ye oba nga kyali kibakolera kubanga bo balinawo obukakafu nti libi bamala kebera kubanga eri eddagala atirisi nga tebannabaddi mujjako bandi kubanga bw'obanga oziikula omulambo banna ebibaamu obuwangwa n'ennono ate obuwangwa bwennyini obutuufu okuziikula kwokka walina okubaawo omujjwa walina okubaawo omwenge omuganda walina okusalirwawo n'enkoko naye yo omujjwa atema enkumbi emu n'atambula n'agenda aba abagguliddewo si byakuva eri kivandulo ne musimulayo mulambo mwe ne mutwala butwazi ekitegeeza nti omwa mugusimula n'omusawo oli amanyi okukebera abeerewo amanyi okukebera ng'akozesa emyeso ng'asobola okumanya eddagala eryo libi oba lirungi mwe mwalijjako ne muli mujjako nga mwe mwekwasa muli kivugidde ku sayidi egi bamuteekako eddagala bamulemesa okwogera ne bayinza okuba baali muteekako ate kwongera bo kumanya kituufu waliwo eddagala lyebateekako eddungi nebbi si buli kubanga ekisooka omulambo ogwo bw'obeera mu ddiiro abakutuulako baba bassenga abo babeera bannannyini mulambo be batuulawo basobola okuba nga bakuteekako eribi basobola okuba nga bakuteekako erirungi nti bwe tuli muteekako ate naffe mu byenfuna byaffe bireme okwekwatakwata atuyambengako mu byenfuna nga tebyekwatakwata liba libi eryo ng'oyamba bakikakyo kubanga buli kye basaba naawe oyinako ekimu kyosobola okukola. Abantu bateeka eddagala ku mirambo gibayamba bakolerera mu bulamu obulamu bwabwe mu byenfuna basobola okuba nga baagala biggulibwewo kubanga n'omuzimu ogwo gufuuka omwoyo ogutalabika omwoyo gusigala guyina amaanyi mu nsi y'emyoyo ng'era gusobola okukwata emyoyo emirala amaanyi ne geeyongerera n'ofunamu. Emizimu bagisaba ebirala naye tebagisaba obulamu tebabusaba mizimu kuba nagwo gwalemererwa ebirala byonna ebirala kubanga asobola okuba nga yafa yali mugagga gwe tobwagala ogwo mukisa togwagala kakati basobola okuteekako eddagala eddungi kati mbuuza abaali mu jeemu bakakasizza batya nti libi era bwe liba nga lyabadde libi baabaaki baba bakakasa nti eddagala lyebaggyeko lyali libi bo baabaaki kukafeero tebalina kye baaba ono gundi ani swazi mugagga sente azirina si bwe kiri tudde wano wano mbadde nkwagala eddagala tugende ku sayidi embi emizimu gino gye bateekako eddagala ne bagusiba bagusibirawo abasamize bagusibira mu kaleku bagusibira mu ngoma bagukasuka ku lusozi bagusibirawa bagati basibye omuzimu bagusibira mu ntano kakati bana abatemu abassi ebiseera ebisinga bwe eddagala libateeka ku mirambo libeera libi tebamanyika tebamanyisibwa naye bwe baba balibawa ku basawo
teribeera nti nno libadde nnyo. Eddagala na bulijjo abantu baba balimanyi ngeno diyitako baliyitako. Okitegeera? Kubanga just eddagala kuligatta okufuuka eri amaanyi. Nti kati nze kankweka ebikolo bibiri. N'ebyo tebirina mugaso nga totaddeko biri ebikolo 10. Nti ayinza ofuna Ssemazinga nkata n'afuna Muwugula kati kankomaawo. Naye senga abigattagatta ebyo byonna n'abisalira tebijja kuba bingi. Nti Kamuwugula afunye kamu, Ssemazinga nkata afunye kaki butono nnyo bwe buti. Kati agasse bingi awo byonna abimanya amannya n'abisalira n'akazinga mu kantu nga katinina nnyo n'akamuteekamu mumukamwa n'akamuteeka wansi w'olulimi kubanga bagannyo basiba obuba nga bo beekwasa nti yabadde ayasamye. So nga ate bw'aba abadde ayasamye era bw'omukwata bw'oti n'olwawo ng'omukutte atuuka n'abunira kubanga agenda akakanyala bw'abunira mugjeeko akaba gwe lwaki okamuziikiramu era lwaki mukamulekamu. Kitegeeza nti eno wansi w'olulimi waliyo bye mwataddeyo bye mutayagala balabe. Okitegeera? Kakati nammwe bannannyini mufu muba bangi, ab'eŋŋanda muba bannannyini mufu, abaana muba bannannyini mufu. Lwaki muleka bano abatudde emitwe etwe okuba nga beemalirira? Kuba temulina kye mumanyi ne mubeerengawo. Omuntu bamutwale nga tebamutaddeeko bintu ebyo, tebamusibye kaba tebakoze ki kubanga tebirina makulu n'ebyekwaso bamanyi n'obbambaza ne babambaza bulungi nnyo. Kakati gwote n'okumwambula okulaba biki bye mu nsawo oba biki ebiri munda. Kakati bakubikulirako feesi negwe gwe bagibikulirako n'oyina akakwate ku mufu oyo nnyo agenda kutawaanya ebbanga lyonna singa agenda kutawaanya ebbanga lyonna ebintu byo byonna kubanga omufu bamulogerako obubi ebintu byo bifenga omufu oyo. Kugamba bw'obaba babikola ebyo byonna gweobulamu bwo tobulabiriridde nawe obusigadde mu nsi togenda bonabona olwoyo gwe gwotawadde makulu ogenzeewo omutunuddeko ogenze bana bamutuddeko security kyeriwo ekiro biki ebyabaddewo mwe mwebaka bo tebeebaka. Waliwo n'amufunako omukisa nga ye si wuwe. Abantu bagenda okuziika n'ebigendererwa mwe ne mulowooza agenza okuziika alumiddwa nnyo. Era omuntu akusindikiranga akasente ku ssimu oyo mwebaze nnyo akwagala nnyo era alumirirwa. Naye eyagenze n'atuuka ye yamanyi lwaki yatuuse gwe ate n'okyawa ataatuuse gundi n'atanziikirako. Abantu nabatidde babi nnyo kubanga gw'okitutte nti nno atuuka ye mulungi. Ebyo babaziba maaso. Bantu bangi nnyo abataziika naye ng'alumiddwa nnyo. Kakati tudde wano omuzimu bagusibira wa? Baguteeka mu ntaana, baguteeka mu buleku, baguteeka mu busuwa, baguteeka wa? Kakati eddagala eryo wano ku mufunga ali mu ddiiro we babimukolera tewali walala. Kati omwoyo bagusibira wa? Era kibuuzo simanyi oba okitegedde. Omwoyo omuzimu kale bagusibira wa? Siga bagutereka wa kale kankozesa ekigambo. Anti kakati era bagutereka mu ye. Tebalina gye bagutwala walala. Tebalina gye bagutwala. Baguwummuliza mu ye. Mu ye. Tovaamu tukusibire mu mubiri guno vunda nagwo. Beera nagwo yes. Kakati ne wano mu kufulumya olumbe basinzirira ku ddagala liri lye baateekamu wano mu kufulumya olumbe bikwatagana. Kakati watya omuntu eyaloga omufu nga mu kufulumya olumbe tabaddeewo kwasaganye. Kakati asobola okuba nga yabiraamiriza ku ddagala nti newe balibanga bafulumya olumbe lwo lugendanga naawe aba yabyogera. Bano abakwata emizimu bano ne bagirimisa omuntu yafadda nze nafa nonsanga nga ndikala mojje enkumbi gyenkuba njikuba nfuwa n'oluwa bakikola batya. Kati ekyo bwe nabaga nti gye kiri nja kuba mbalimba abantu bangi tekiriiyo. Kakati abantu babalimisanga balamu abantu babalimisa nga baafa nosanga bangamba nti waliwo ne yalaba Moses Vedi ye Kenya nga ali kulima. Kakati enkumbi agikubasi ayina akalevu nange agiteeka wano n'agenda alime. Ne ŋŋamba lwaki oyo gwe balimira era akeera ku makya n'akwata enkumbi n'agenda okulima bye bamulimira tebiggwa. Libalizo wakana naye abantu baliyo balima bye bamulimira tebiggwa. Ekirala kakati omuntu oyo aba asobola okulima enkumbi aba akyagula zaaki kuba naye aba azirina ziriwa ezirima ezinoonya ki ewuwe kubanga bw'aba akulimisa takuwa nkumbi ye
takuwa nkumbi ojja neyiyo kubanga nti ova wuwo era okwata kakumbiko nokateeka kuno nogamba ogenze kulima kwata okulimisa omuzimu gwe gusoka genda uwe nakuwenku osaana nolingira nolima ekiro kiramba nedda ssebo gwe ezizo waki oba ozireseeyo eka buli muntu aba mu kyalo buli muntu alina enkumbi kati kambuuze senga ofa nga badde tomanyi kulima oyiga wabula kyenjagala okugamba nti okukulimisa kisoboka naye ng'ate tomaze kufa okigeza okulimisa omuntu nga mulamu ne weebakamu n'ozukka nga bakulimisiza kisoboka basobola okuba nga bakugjeeko n'oba ng'omulalu n'olima naye era n'obijjukira nti walimye ekirooto riyo eryo eddagala gyeriri eddogo gyeriri tewali muntu alimisa muntu ng'amaze kufa ne bamutwala n'alima tekisoboka sokoleke nga badde yeebase ngenze kwebakamu nezuuka nga nina obulimiro tekisoboka limaliza anti kati ensi gye tulimu egenda ejjayo obulimba kubanga kati kamera nnyingi senga twabalaba dda mu gataliiko nfuufu ng'oli yakedde ayinaku n'ennimiro ng'ali mu kwogerako eri bannamawulire abantu babyogera wano kati era tukyalimu boogera ng'era bwekyali nga kamera tewali gwe twalabye era kibanga basezi buli mboozi gye banyumya abantu nga babadde n'abasezi eggwe agamba mune bwe twagenda naye baali bamulidde teri amaliriza mboozi ng'agamba twakomawo babiri omu baamulya tudde wano abantu bafa n'afa wano Makindi ne baddamu ne bamusanga ekitugumu nga yafuuka mupakasi awedde emirimu nga bamuziika eno eri ne bamutambuza ne bamutwala ng'ali ku faamu akola obumbula kyokka ebintu tebiriiyo dimaliza kati gomanyi nti Lediyo abamufaanana abavubuka bangi nze oli yaŋŋamba n'okuŋŋamba nti Lediyo ali Kenya mu nsozi zeeyo alima butunda alima pamba alima kiki omugenzi Moses Edu nti ye yamulaba kubanga n'akwata ku mutwe kubanga nze senga abantu sibabuulira mazima bajja ne mu byobuwangwa okumbuusabuusa yensonga ki njaba mbabuulire amazima maki Moses Edu talimangako teri alimisa muzimu taliiyo jasi tukuliddemu obwo obulimba nti gye buli naye tebiriiyo omuntu bwalina eddagala lyebakukola n'olimanga wesitukidde n'olimanga tomaze kwebaka wano ddyo gyeriri nti omuntu nga bwolaba nti asuula omuntu eddalu n'atandika okwetika kasasiro gwe yali tasobola kukola ki kwetika nabwekityo bw'asobola era okukuloga n'akusuula eddalu naye n'agamba olijjanga wange nga woolima era mu ddalu lyo n'oba nga yegojja n'omubuuzaako n'omugamba nsaba ku nkumbi n'otandika okuba nga bw'olima bw'omukolera emirimu bw'oweetikka n'akukozesa mu bulalu bagamba nti omulalu oyo yayagala gundi oyo kumbe ye alina kye yamukola amuweereze amuggyemu akamanyiiro ako amulage nti kati tosobola okunvunnamira bwengenda kukulogola kubanga teri omuntu talina maanyi gakozesa muntu amaze kufa oli aba anafuye omuzimu guno guba gw'amaanyi tegufa mubiri gwe era amaanyi ge guba nago tegusobola ate kukolagana naawe omuntu omulamu guba n'amaanyi mu birala ennyo era naawe okubaako nga bikuyambako lyeddagala liri lyoba wakola kyova eddagala lisigala lyo lyamaanyi likozesa buli kimu bagenda nokubuusabuusa anti nze njagala sijja kubuulira buli omu nja kubuulirako abo abasobola okuntegeera dimaliza oliyanga nalaba Moses Lediyo ali Kenya era nze n'akalevu ke ng'ate bw'aba alima awumulamu n'akola bw'ati akalevu munaakakola bw'ati n'addamu n'alima ebyo twabikuliramu nga bya bulimba kubanga era yenze asinga okuwakanya omusezi ali omuntu sagala tubiddemu ebwanvumya luli abantu banzi olaba oyo wamugjeewo atamanyi abaseze waffe bali waliwo ne yagamba nti oyo omuvubuka bwaddamu nakyogera nja kumulya nze ntwalayo nze gwe emmotoka weeri si ntwetwe bagamba laakaayi gwe ntwalayo bandye nja kutwalira akayo nze nja kukomawo wano eno tofuuka mutemu naye nze nja kukomawo wano mbagambe saakomyewo oyinza okuba kino ekifunduka kya irizi jasiti nze kyenjaga okugamba kuba nze ebitambo mbimanyi ekitambo nkimanyi
mu byobuwangwa n'ennono ekitambo nkimanyi era omuntu family ebeeramu ekitambo bagaggawala ekitambo museza omuntu aba nakyo era n'asera emmere n'abeera kati akakatengo muke mwakuliramu ajja n'azina amazina ng'ali bwerere n'akutiisatiisa gwe tovaawo olabe oba alina kyanakukola era ajja kubeera abanga mulalu bwaddeeno bwayamba muwujja omugere olabe emisinde gy'anaateekako ategeera atya nti nno gw'omugere gumukoledde n'adduka kubanga bonna abanyumya ku basezi bagamba nendyoka nkwata omuggo n'amugoba emisinde kati lwaki gwe ofuna obuvumu obumugoba emisinde era ye lwaki naye adduka okitegeera so basera bakola buli kimu naye gwe omufu omanyi nti nnaku bbiri ekivundu ekiba ku kyalo muziikuleyo olabe ekivundu ekyo gwe kyotwala mbuogenda kulya tebiriyo jasiti baazimba emboozi ku musezi tumutye nnyo naye nga si ali awo akanga n'akanga naye bikomaawo nze ndi wabuwangwa na nnono mbimanyi yagamba omuvubuka yaŋŋamba mu comment section anaŋŋamba omuvubuka oyo bwaddamu n'ayogera nja kumuwa tebiriiyo waddeyo bakulye nze njagala ontwala era akayinja kukomawo nzireka eno anti kati eno siyirizi jembe baliyita lubowa lyerikulira amayembe gonna toyina jembe lyosobola kunsindikira nelintuukako toyina ddogo lyosobola kusindika nelisala eddiiro nelijja toyina kyosobola kukola ono lubowa yasiba empingu ate yakusumulula ye musirikale kati kankubuulire bulamu y'omu ye kinene oyo omusirikale we amuba ku kiddo escort abeera lubowa gwasindika oyo musibe ate musumulule ate lubowa asobola okwogera ne kinene ne bulamu nti gyonsindisa okusiba badde nkusaba musonyiwe n'agamba mukusonyiye lubowa kwekkuta ate yali muyimbi byonna abikolako kati lubowa buli kimu akikola embeera yonna takkiriza bizibu kukweŋŋanga ye musirikale ye gaadi oba kyekikomera ekiziyiza ebizibu naye luli wanyanguyira ejembe walinda gamba nolwaero oba lyagwa ndirina nze sisobola kwegaana ate abantu beno kabuno obubaka bugende gye bali abantu mubeera nga muyina amaanyi ag'enjawulo naye nga mugeegaana kyova olaga baleetera ebizibu kubanga waki ogeegaana mu lwatu ng'omuntu akubuuzizza anze nsabira waagundi nze munnange okitegeera obyegaana ate nga byebikuwa mu maaso eyo bojja kufuna ebizibu bingi balage nti tebalina buzibu n'abantu ate be bakubeereddewo nabo beeyongera okukuwa okugabirira n'okukuuma kakati vula nze sibeegaana kubanga obeera ombuuzizza naye waliwo nti abasaaga waliyo aboogera bansaagirako gundi wagula ejjembe ne mugamba ne mulufula gyegalina wegenda kubanga ayogera ye mu lusaazisaazi nze njagala obeere ng'okakasa kyoyogera sijja ddiegana nja kugamba ndiina olitadde mu kaveera ka bbulaaka teriziira sirimuteeka mu kaveera ka bbulaaka kaba keeru ebanga gilaasi wandaga akukoyinawo mu kiwato kaali ka bbulaaka kati onsimaasima mukuwakana ŋŋambe olaba sikabulaaka gyontwala ndabayo onoonya we naatandikira olaba sikabulaaka kati lwaki tobalage eyo nti ndirina anti kati neralikedeza okuba lyagwa kubera waliwo eryali kuguddeko nogamba ekimbira libadde ligudde naye anti oba olina okulikuuma obulungi ligwa anti bwoba tolikumye bulungi lisobola okugwako lyafunye ekitenkanikamirendulwayo nsudde nedda anti kakati ebanga nnyumba gye bakuzimbidde baba tebagizimbye bulungi esobola okugwa kati bagikuzimbire bulungi ereme kukola ki so tudde wano dimaliza okimenyeewo nti tewali mufu gwe balimisa tewali muntu gwe balya musezi alya muntu then notangaaza nti omufu
gwe basibira mu ntaana baba musibidde mu mubiri gwe tebalina gye bamutwala walala omuzimu ogwo kubanga lwaki kikubuuziza mbadde manyi nti bagusiba ne guba dormant negubeeraawo tegulina makulu so ze soya kukwata muntu afudde ne mubbako omuzimu gwe nengutwala ate no omuzimu gwe mwoyo gwo sisobola kubba mwoyo gwo nengutwala gulime toyina bw'osobola kikola oli alaba Moses ali Kenya alima yali alima kubanga Katonda yalina amaanyi agaddira omwoyo gwo n'agwambaza omubiri omulala ne guddamu ne gufuna amaanyi agalima kati gwe toyina amaanyi ago gasobola kuddira mwoyo gw'oli n'oguteeka mu mwoyo n'ogwambaza omubiri ate gulime agamaanyi totuukawo nti okozesa ddagala n'oba okozeseza ddagala waliwo ekitatuuka Katonda kukiyakola nga bw'olaba nti nno abasamize bawonya abantu bakola ki naye ate omuntu amaze okufa tebanyisobola muzzaawo ekyo kiri kyaleka tekiri mu bulokozi obulokozi buzuukiza abafu anti lwaki buzuukusa bedda bwazuukusa bedda bakakati ngaani njaba kutwala kati kyovola feno mu buwangwa n'ennono tetulimba abantu tubawa kituufu temuzuukiza abafu tetuzuukusa abafu kati mwe mbalokole muba mubazuukusa Katonda waffe naye ng'ate muzuukusa musosola temusobola genda mulago ne mubayamba kasimayi be muzuukusa be balina obbeereetera naagwa wali awo nomuyamba awo kati simpaka naye twagala nnyo amazima kubanga ensi eno etambulira mu bulimba. Yesu obulimba buyamba bukakkanya, obulimba buyamba era bukakkanya, naye ffe obuzibu bwe tulina tukubuulira amazima otegeere, kubanga bw'onootambulira mu bulimba ng'oli eno ewaffe mu busamize ogenda kusobya nnyo, ogenda kuleetera ekika kyo ebizibu bingi. Okitegeera? Baliza. Biwe nali ngenda ku church okusaba wamperekerako ne tusaba mu church munda. Anti okusaba. Nojjamu nenga tugendere ku kyoto ne tusaba ne tukola ki? Nawe kimanyi ku church waliyo ebyafaanagana ewaffe kye kyantwalayo. Ngaki? Ekyoto. Kyali kino nakyewammwe. Ekyoto twayokye obupapula nga tubuwandiiseeko amannya. Ngewaffe bwe tubikola nimanya bino tufaanaganye. Andi kyo wandika ebizibu bye nobisula mu. Yes, ne waffe bwe tukola. Kyovala nakigendamu. Olabye ddala ng'otuuse waka. Nga ntuuse waka ng'amafumu ge gabuzeewo. Amafumu go kage gali gabuzeewo n'ebintu byammwe byayagala tufaanana, nze ngenda watufaanana. Era kyova olaba omusiraamu bw'aba akozesa akabaani oyo naye naba nga tufaanagana era nange ntuula waali ng'ataddeko akabaani ne katandika okunyooka kati nze aba ndeese era awo agenda olanga mu ddiiro ly'entudde kubanga nze kasookola ebitufaanana tondeka mabega. Okitegeera? Nga tumaliriza. Tutangaziza mpwata kinumya nnyo omutwe. Badde neebuuza ebbanga lyonna nti bano abakwata emizimu ne bagisiba. Bagibba emyoyo bagibba mu bantu awo ne bagiteeka ewantu gibakolerere nayo kitangaziza nti bagireka mu ntaana n'abantu abo ne giba dormant. Yes, wabula abantu kye bayina okwegendereza ebintu ebyo okuziikaziika. Si kye kintu ekyangu ky'okwemolerako waliwo amaanyi ag'enjawulo. Tobanga oyisaawo no. Ziika ng'omanyi ky'okola. Toziika lwa ssanyu lyo ate toziika lwakuba ŋŋenderako gundi. Bambi kaŋŋende nziikireko gundi. Ebintu by'okuziika mwabiteekamu omuzannyo. Naye ebintu by'okuziika ebyo ng'osiibula omuntu. Kubanga nze nagamba okufa si kibonerezo. Ffe waffe mu buwangwa. Okufa si kibonerezo. Katonda tasobola kukola abantu be ate n'abanga abakolera n'ekibi. Just bitulema kutegeera ne tulaba ng'ebibi. Naye ye wona waakuteeka akimanyi bulungi ogenda kuba comfortable. Kati waliwo emikolo gye bakola ng'omuntu yakamala kuwerekera. Kati omuntu bw'aba awerekera munne genda ng'olina ekigenda nti kituufu ogenze kukola ki? Kuziika kuwerekera. Naye bw'ovaayo kiki kyozzaako? Kikyozzaako. Kati awo abantu ebyo tebabimanyi
bapakuka bupakusi nze ngenda kuziika nze ne batukeyo ne balya ennyama ne bakola batya sibagamba nti we mutuukayo mwekubagize ate mwekubagiza naye ate bw'omala okutuukayo n'okusanyukaako kulungi bw'avaayo okuziika wano bannange kati abantu kubanga basooke bategeere lwaki bafulumya olumbe kubanga omuntu bw'amala okugenda kino ekikusse kisigalawo kyo togenda nakyo kinoonya nakyo wekidda nga tekiraba kisobola okukubaka sobola okubaka abagenzawo okuziika ekirala era bayibuli erina we yayogera okugjawo obutemu anti mbadde nteesa naye bayibuli gireke oyogera ku mujja ati mwe mu bayibuli mugendayo kujja mu bisookooza temugenda kujjayo mazima naye ng'ekyo kitabo kale tugende si kyaffenna tugende kale lero kyokiŋŋaana naye nga ekyo kirina we kyogerera ku butemu okubumalawo naye accident butemu biki malogologo ebintu ebiringa ebyo gw'omukulu ewaka oba tata w'abaana mu famire ebintu ebyo bwe bibeerawo muyina okubitegeera babijjawo batya ne kirema kulanda nnyo mu kika kubanga bitera okulanda ng'abantu bo bonnyini basinga kufa accident abantu basinga kufa malogo nga gwe mu kika mulimu ekintu ekitambulirawo ennyo ate gwe oyina okijjawo kyekindeesa wano ku muzindaalo tumanyi bwe babijjawo wow mu episode yaffe eddako tugendagendako kawo tumanye omuntu bw'afa mikolo gye egimukolerwako omwana yeetuze obijjawo tyaffe mu bayibuli tugamba fukamira saba tukuze ennyumba yo omwoyo omutukuvu ajje ababeere byonna bifuula olugero abasamize bagamba ki ebiseera ebisinga tuleeta abantu bano okugulumiza sitaani oba tetwereeta wano kubako na ngeri gye tukakanya muntu n'omu wabula tujja okusharinga interview zaffe zino nze nzikiriza mpola ffena tugenda tutuuka ewaka naye era nzikiriza mpola bangi bagenda kumanya ensobi weeva bayige basomese n'abalala ewaka wagyotegeeza mu ggulu lwanna n'ensi yange mweraba